Nga bulijjo Uganda at large mu mikwesese bwentyo nziguse era ku mulundi guno twabadde twogedde ku nsonga za Bintu Byanyima ng'agamba nti General Museveni tiyalina mukono yadde mu kubeera nti yaweebwa omulimu ogwa Executive Director owa UNAIDS mu August 2019 agamba nti General Museveni teyakirinaamu yadde n'omukono. Kale munnange bwentyo nziguse mu bikwesese era nkulamusizzaako gwe wenna ampuliriza. Jjukira nti munnange olina okusubscribinga n'osharinga kubanga Uganda at large jjukira nti twali twafunamu obuzibu wano omukutu gwaffe nga bagunyegenya era mu kugutereeza neesanga nga nnina okubeera nga nderiitingayo oba nga nsangula emboozi ezisukka 1,100,000 z'emboozi ze naderiitinga ze nasangula zisukka 1,100,000. Kale kitegeeza nti munnange abo bonna oba oliawo abaali babeeraawo nga balaba Uganda at large buli wamu kuba twali nayo emboozi nnyingi kiyinza okuba nga kakati temukyaziraba mangu kubanga mu search engine kitegeeza nti Uganda at large erinayo ebintu bitonoko kuba twasangula bingi nnyo kumpi. Kale olina okusubscribinga nomakinga sure nti onyize ka notification bell ate era munnange emboozi ekusanyusizza gisharingeko n'abantu abalala kati mudde mumusabinge making sure nti munyize ka notification bell era bw'okatuukako kanyiga kajja kuba kakulaga nti nze wanyigadda oyinza okuba tokanyiganga. Kale muddemu mukanyige ka notification bell kubanga yensonga lwaki oba oliawo abamu bambuuza Uganda at large nga tetukyakulaba simply because nti emboozi kumpi zonna twazijjayo ezaali zituleeta okubeera nti nno tusobola okubeera nga naffe tulinawo ebintu ebiwerako okubeera nga abantu basobola okubeera nga buli bagenda ku mutimbagano oba oliawo nga bakuleetedde Uganda at large ne bw'oba toyagala kulaba noweekanga ng'okoonyeemu okusobola okulaba Uganda at large yabadde agamba ki. Kati ekyo kireetera ne views okubeera nga zikka n'ebintu ebirala bingi naye nze nga Uganda at large omulimu gwange kubeera nga nwana kulaba ng'omukutu gwaffe guddawo definitely abatono asobola okubeera nga banyiga notification bell beebale nnyo era yensonga lwaki tukyasobola okubeera nga tubeerawo mu competition. Munnange Byanyima mukyala w'Ibintu Byanyima atunnyonnyodde era n'atubuulira akawunvu n'akagga mu nsonga ez'okubeera nti nno yafuna omulimu guno ogw'okubeera Executive Director owa UNAIDS byaliwo mu mwezi gwa 8 2019 era Bintu Byanyima mu ddoboozi lye atutegeeza nti si kituufu nga eŋŋambo bwe ziyitiŋŋana nti okuweebwa omulimu guno General Museveni yamuyambako nnyo era nti singa taba kuba Museveni tebaali gumuwadde n'agamba ebyo munnange tebiriiyo era mukakasa ensonga ye n'abaako ebintu bingi nnyo byatubuulira newankubadde nga era oba oliawo abantu nabo balina ebibuuzo bye babuuza ng'amaze okubeera ng'atunnyonnyola byonna tugenda kuba tubiraba. Kati Byanyima bw'atyo mu kunnyonnyola nti mu kubeera oba mu kulokolwayo okubeera omu ku candidates abaavuganya ku kifo kino kubanga tebaakimuwa buwi nti Museveni yalagira bulagizi nti ng'abantu bwe bagamba wabula yalina okubeera candidate kitegeeza nti nno baalina okusunsula era ng'agamba nti kino ekirowoozo kubanga olina okwapulayinga oba okusaba nti nange njagala omulimu ogwo nti encouragement oba obuvumu abantu abaamupika katugeze oba abaamugamba nti nedda genda ekifo ekyo kigwanira agamba nti non-government organizations eza wano n'ez'ebweru zezaamuteekamu ekirowoozo ekyo era agamba nti General Museveni baategeezaako mutegeeze nti ono tumuwadde omulimu era alondeddwa UN Secretary General Antonio Guterres n'akakiiko ke
nti Guterres yakubira General Museveni essimu Kenya namugamba nti ono tumuwadde omulimu wabula nga tamusaba titumuwe oba nga amwebuuza ko tutumuwe omulimu wabula nga amwinfoominga bwinfoominzi. Kakati Byanyima agamba nti kino era avuddengayo nga akiclaiminga ng'agamba nti ye ne bbaawe Dr. Kizza Besigye tebalina kakwate, tebalinawo nkwatagana na General Museveni, tebagirina, tebagatta. Era agamba nti abantu abamaze okubeera nga bamuwa omulimu guno baatandika okubeera nga babisala nti General Museveni kennyini ye yamusemba eri UN tebamuwa omulimu ogwo. Era agamba nti motivation oba ekirowoozo ebbugumu okulifuna nti akaŋŋende nesimbiwo naye ku kifo kino bannonde. Agamba nti kino kyava mu non-government organizations eziwerako so si mu gavumenti, nti abantu abamu kale kituufu nti gavumenti zaabwe zibasemba okubeera nga bagenda okukompitinga ku bifo ng'ebyo, naye ye munnange zaali international wamu ne local NGOs abaamuteekamu ekirowoozo era ne bamupooshinga nti genda, era baamugamba nti tukwagala awo kubanga ogwanidde. Omukyalo ono Winnie Byanyima alina emyaka 65, alina emyaka 65, kuba alina emyaka 65 ne Museveni alina emyaka agamba 80 naye katugenze 85. Abo tubalabalamu kitegeeza Museveni bamusinga emyaka 20, kitegeeza nti ebiseera biri anyway bibalo kubala nakugwa badde njagala kubala nti mu biseera biri bwe babira mu lutalo mu myaka gy'okumwenda ekinana awo ali 1980s Byanyima alina emyaka Museveni alina emyaka bana okubala nako kuzibu kanchireke ekyo mubalebale mukali mubalebale naye nga Winnie Byanyima alina emyaka 65 era bwatu yayongedde okubeera nga atutegeeza nti process yali so competitive, waliwo okuvuganya okw'amaanyi, era nti ne interviews zaali nnyingi ze babakolako okubeera nga babawa okugezesa kugamba nga babagezesa balabe ddala nti mu butuufu osobola. Era agamba nti abantu abasoma mu 5 be baali baagala ekifo kino era be baateekayo applications zaabwe okusaba kwabwe. Agamba nti munnange oluvannyuma akakuŋŋunta ne kabatuusa ku shortlist ey'abo abaali balina okubeera nga bagezesebwa okakasa nti ddala omulimu bagusobola. Era agamba nti bwatyo yayita mu kugezesebwa okw'amaanyi ennyo, era nga technical committees eziwerako zaali zonna munnange zitegekeddwa okubeera nti basunsulira ddala ani asobola okubeera executive director. Kakati nti ekyo nga kiwedde amannya 5 names, amannya 5 kwago munnange agaali gasunsuddwa amangi kwabo be bagezesa ge gokka agayitamu, era olwo ne basooka bagaforwardinga eri UN board, era nga UN board eriko bamembers nga 25. Kakati selection process yali etya? Winnie Byanyima atunnyonnyola nti UN board bwetyo era yatema nesigazako abantu 3 bokka, abalala ne badda ewaabwe. Era agamba nti kwaliko Omumerika omu, munnansi wa South Africa omu, ne Byanyima yennyini Munnauganda. Kakati olwo final decision okusalawo okusembayo ne kukolebwa, era Secretary General kennyini ye yasalawo n'agamba no, ono omukyala yasaanidde.
teyalonda mu America ng'ate naye yaliwo nga candidate newankubadde nga America ku ssente zeewaayo mu UNAIDS ziri ebitundu bazikola ebitundu 4 ku buli 100 ng'ate Uganda terina kyewaayo. Kati awo kyagezako kutegeeza nti mwalimu mu America naye Guterres teyakola ki, teyamusemba, yalonda ye omufirika munna Uganda ng'ate America ewaayo ebitundu 4 ku buli 100 mu UNAIDS. Uganda terina kyewaayo, kitegeeza Museveni talinaawo ddoboozi awo. Uganda terina kyekola ki, kyewaayo, Museveni talinaawo ki, ddoboozi awo. Naye kwegamala kuba akyogera mu ngeri ya kifilosofu, kugamba engeri ya kintu kikulu oleme kubeera nti yagambye nti he did not choose, ayogera ku Secretary General wa UN. Guterres agamba nti he did not choose the American candidate, even though the Americans provide 40% of the UNAIDS funding, while Uganda gives nothing. Uganda ina kyewaayo, kitegeeza nti Museveni kakati agamba nti ng'amaze okubeera nga alondebwa n'aweebwa omulimu, Byanyima tutegeeza nti kati Guterres kye yakola yasooka kukubira United States government okubakakasa nti asazeewo kino na kino, nti asazeewo omukyalo ono Winnie Byanyima y'aba abeera executive director wa UNAIDS. Oluvannyuma Guterres era n'akwata olukomo n'akubira General Museveni, okumutegeeza obutegeeza so okumwebuuzaako nti ono tumuwe, wabula nga amwinfoominga bwinfoomizi, kubanga anyway bw'ekitunulamu olaba nti bwe babeera balonzeeyo omuntu watuukira ku mutendera ogwo ne basunsula, kati ate kiba kizibu nnyo okuzzaayo process eyo kuba babeera babanza okukakaza nti ddala ono asobola. Kakitegeeza nti wabeerawo political background etafavoringa muntu ono e Kampala oba mu nsi yonna gy'avaamu, katugeze oba opposition ava mu opposition ku ludda olw'opposition, kiba kitegeeza nti babeera tebanza kuleka ekyo kikole ki ate kijje kibatuuleko olw'ebigendererwa by'abali. Nange ekyo nnyinza okukikkiriza nti olw'ebigendererwa bya wano mbulukuba Museveni amugaanye. Kakati munnange ndi bamutegeezako butegeeza nti ne bakwera ne president omulala wano mu East African region Winnie Byanyima gwagaanye okwogerako, kubanga agamba mbu ye teyamusemba, mbu yali tayagala Winnie Byanyima bamuappointinge, yali takyagala, era nti nga bamaze okubeera nga bamutegeeza ye kwegamba alina engeri gye yakijovunamu, naye era kitegeeza nti singa okugaana kwe oba omu ku bo kwali kw'amakulu, kubanga kitegeeza abantu bana babiri General Museveni akwalifyinga okubeera nti yali akubirwa essimu, kubanga Winnie Byanyima ava wano mu Uganda ate Museveni nga yali mu ntebe, kitegeera. Kakati ate ndoza president oli omulala kirabika ndowooza oba oli awo nga mu kiseera ekyo ye yali oba chairman. Kitegeerekeka kubanga tulina okukitegeera 2019 yali ani president yali nga yakyeyalinga East African Community yali ani, kuba kitegeeza gwe baakubira, naye kigambibwa okuba nti ye yakiwakanya, naye era bali tekyabalemesa oba tekyabalobera kubeera ng'ono bamuwa ekifo ekyo. Kitegeeza ne General Museveni naye ne beyaliganye. Kati Byanyima agamba nti Museveni naye kenyini teyagaana appointment ye yakkiriza, naye ne bwe yandiganye kino tekyali tekigenda kumwafekitinga oba kyali tekigenda kujjawo oba kuafekitinga kusalawo kwa Secretary General oba UN, kyali tekigenda kusoboka. Bali badi bamugamba okay kale kasa tukutegeezezza. Kakati ebyo mu kubyogera nga atukakasa nti abo bonna abalowooza nti Museveni okumwaprovinga kyali instrumento oba kyali kya mugaso nnyo for her assuming the role
agamba nti ekyo munnange kikyamu, agamba nti omulimu gwe afitegeeza teguli mu byabufuzi, era agamba nti ye allegiance ye eri ku only UN Secretary General, era gwa reportingira directly, so si government yonna oba institution yonna, nedda. Naye omukyalo ono kale Museveni okukkiriza nti omulimu kituufu agusobola, ensonga nyingi nnyo kubanga balina ebyafaayo bingi nnyo, ekyo ng'okiggyeko, ate era nti oba oliawo Museveni being nti family nagimanyi nnyo, kale kwegamba naawe ne bwobeera ggwera ogamba munnaye amazzi gakulukuta egigaali gakulukutidde tomanya. Kakati abantu bagamba nti singa omulimu guno teguliimu byabufuzi, nti oba oliawo kale omuntu alina medical background ye yali badde alondebwa, naye mbu engineer mbu bo bagamba tekigatta, mbu lwaki balonda engineer ne baleka omuntu alina medical background. Naye nsuubira okuba nti ebintu ebimu ku mutendera ogumu batunuulira ebintu bingi nnyo byokoze, kuba oyinza okuba nga olina medical background naye ng'oli awo sekibodde, tosobola kwogerera bantu balala oba toli fighter. So Winnie Byanyima mu kiseera ekyo mujjukire bulungi agamu ku maloboozi agaali gavuga ennyo wano mu Africa lyerya Winnie Byanyima, ekyo mukimanyi bulungi nnyo. Kakati omukyalo ono intellectually omulungi nnyo, mulungi, ekyo munnange temusaanye kubeera nga mukibuusa amaaso. Naye abantu abamu bagamba nti olala otuno nti yayagalako omulimu mu UN, naye nti Uganda teyamusekendinga, era nti yakakibwa okubeera nga akyusa nationality n'agenda mu ggwanga erimu erya West Africa, era nga lino liryamusekendinga, era nga bo balowooza nti biri ali mu kuzanya byabufuzi wano mu Uganda. Mbu singa Museveni yagaana ndi yali tagenda kubeera ng'afuna omulimu guno. Naye jjukira nti olala otuno yali agenda bugenzi kusaba mulimu, kitegeeza omulimu oba oli awo yali agenda okusaba mu UN, yali yeetaaga ebbaluwa okuva mu Uganda oba oli awo nti yes oyo munnansi waffe, ndowooza nga bitandika bwe bityo. Naye kati Winnie Byanyima kitegeeza nti ate ye oba oli awo akakuŋŋunta ako nga balonda executive director wa UNAIDS, kiyinza okuba nga balina kusooka kutunuulira busobozi obw'omuntu oyo, kubanga kitegeeza nti bwe bagendera ku byobufuzi kiyinza okuba nga basuubira okuba nga wayinza okubaawo obuzibu awo nti abantu abamu nga gavumenti zaabwe nazo zirina ebigendererwa byabwe ez'abadikiteeta ez'abaki, kati nga tebayinza kuzeesigamako. Ekyo nakyo kiri awo kubanga jjukira nti ebintu bya siriimu bya nsi yonna, so nga ate oba oli awo otuno omulimu gwe yali agenda okufuna nti guyinza okuba nga yalina okureflectinga ennyo ku ggwanga lye ddyo nga ddyo, era ng'alina okubeera nga oba oli awo ate alipootinga nnyo eri embassy ey'ensi ye gy'agenda okubeera ng'afuna omulimu ogwo. Ebyo nabyo biri awo. Kale ng'omuntu yeebuuza nti wa Museveni talina mukono mu kuweebwa kwe omulimu, lwaki ate balina okubeera nga bamuinfoominga nga bamaze okubeera nga bamuwa omulimu? Nti Antonio yalina okubeera nga wandikira General Museveni okumukakasa nti amwapointinze, naye ate era nti okwenfoominga ate kuba kwebuuza. Omuntu akwenfoominga kitegeeza nti naawe okitegeedde nti bamuinfoominga bwinfoominzi kyewange nti ono kiri bwe kiti ne bwe kiti, tebamusaba nti gwe okkiriza, kubanga bali bamaze okubeera nga basalawo komiti zisazeewo zonna, ate nga gwe oleeta ensi nga Uganda etawaayo. Winnie Byanyima akukakasizza nti Uganda terina kyewaayo yadde n'akamu terina. Kale mukyalo ono kyo kituufu nti ali competent era mugezi ddala, ate era omuntu okusoma bwa engineer
nakyo era si kyangu. Tuyinza gamba nti waliwo baddokita ate gwe oli yinginiya, kubanga tagenda ye kennyini kujjanjaba balwadde ba siriimu, ate era waliwo technical teams z'abeera akulira mu nsonga eyo. Kiba kitegeeza nti amagezi ge geetagisa, amagezi ge geba geetagisa awo